omukulu alimpa waganye bayitwa eyali omuyimbi n'agwa ku luyimba lumu. Omuvubuka oyo nabawa sitole ye mabegakaawo nali nkola ku yalinako oluyimba olwalisinga okuba olw'amaanyi nga ni muloodi ampise ngenda nkwata kontenti we ne musabayo ka interview ne mugamba taata nange bampeeyo ka interview kozi wanganye muyita omukulu omuyimbi oyo yaŋŋamba TV anze sibeera ku TV obwakinaku naye essaawa ya leero omuyimbi Ronald alimpa talina wasula eyali ow'amaanyi mu ggwanga talina ngoye abadde luzira naye musajja gwe kikugwana sitera sabira bantu bibi wayina empisa embi weefuula ow'amaanyi weegulumiza bannange ebintu ebimu wetagabeera abantu abamu watabeera hambo eno kamera ekyamula bannange yayina amalala oyo omusajja n'avuma maama waatekyasinga okunuma avuma maama wo n'omutyobola n'omubbisa ssente. Tubaniriza nnyo ku YouTube channel ya Life Experience Uganda amanya n'eddoboozi nzaasha n'abaana batu mwasibye mutya bassebo ne bannyabo buli we mutulaba tuba tuguse tuba tubaleetedde bye tuwulira ebitambula oba ebiriwo bannange kaabuuzeeko ate era tukume otandikire awo tubalabye nnyo twabadde mu weekend masavu abamu tebaakomyewo Tuna atakomyewo naye nga ddoboozi antigete yakomyewo abanyanga alirita wakati bakyamusuulidde naye nga naye nga eyamuwa emmotoka neyamuwa ka ESB bakayitani ESB otubonyabonyeza nnyo naye antigete olimbamu kati gwe tulenga tukunoonya bunoonya buli saa naye nga tweraliikirira buli weekend weetuuka tuwebale tunamunoonyezaawo siriko nkulaba bulabi abogedde kankiriyalinge eya MC Josh ayogedde nga ye tunaakunoonyanga bunoonya buli weekend wera tugabane leero tumukwatidde twagenda olaba okumanya embeera ekalu twaliko naye bubezi essaawa ezi twavaawo tamuteekamu traka essaawa 2 ze twamala naye twe twabadde naye sawa 2 nga tamanyi wali tukera kuteekako traka ku kigere buli weekend weetuka tukuteekeko ka traka bwobaawo omuvinga ngaalaminga eno ali wano kubanga kakati otubonyaabonyesa twabadde tuli awo omukulu Brunoke akulirawa ngamba Brunoke alina live ey'amaanyi anti akulira eyo Josh ebitiibwa temuzanyisa bitiibwa omukulu ani akulira ani akulira live ye kabaka wa live nebwe Josh ekigamba obukulu okimanyi obukulu era ekintu kye neebuuza bannange kiba kitiibwa ni Brunoke kino ekintu afunamu ssente of course kimukolera kiwato of course kimuwala kubanga omanyi nti kati efuuse business eyadda serious business sikufuuka yafuuka dda twabadde tuli awo n'agamba agenda leeta omukulu Pastor Wilson era ne Bugembe nakkiriza ku live bamusondere sente zaki zokuzimba church tuli kaweefube okuzimba house Nansara kakati awo wenyini nyini era bunakeera enkya pastor n'agenda ku live eyo nga bagenze kumusondera agenda bayo kyeza ate lwaki Josh soko tunyonyere first and foremost banaye bino ebintu ebimu ate tubijjemu oba I don't know how can I call it n'ebintu ebimu tubijjemu amalala oba tubijjemu ebintu ebyekisiru how can you get a near pastor omutege ku live mbu bagenda musondera ssente basonda za church no so weba basonda za church abakola batya ne talina kubeera nti no akola ki talina kubeera nti no ajja ku live muba musondera ssente oshegera wenda alina abagoberezi alina endiga ze you understand kyagala nti no senga live ya Bruno teriiwo pastor church teyali Bruno ye yasabye pastor si ye yasabye ati kati amanya ssente kati era anoonya era waafunira 10
omanya ino kati nkomyewo gy'oli etegeeza Bruno yabala waafuniramu yes kyogamba banasondo bukadde 5 ajja gamba Pastor Wilson Bugembe tuli bakiwato kati olowooza mbasobola okufuna milioni 5 zonna zikwata Bugembe n'azimuwa nga ye amwebaza omutima gw'ekirokole guys tubeere serious ate muleme okukola bintu naye nga yasuubiza Pastor Wilson Bugembe milioni 5 oba 10 mukama wanaaba ayagadde babadde ku worship house olunaku olw'eggulo baadde bagenzi wa Pastor Wilson Bugembe ku church n'avaayo neyeyama miliyoni ne ttiimu ye neyeyama ejja kuwaayo miliyoni wabula n'agamba pastor abadde nsaba nkubye oluseke wansi w'enjuba wano luli miliyoni 4 mbe n'akabalako be n'akakubaawo oluseke neŋŋamba naye nga lwaki sikuba ate oluseke lwa Katonda ne Katonda naye mukubire oluseke era mbadde nsaba ompeeyo owa church oba gwe tosobole agenda okujja okurepresentinga church ku live yange olunaku tululonde nkuba oluseke nja kukuba oluseke wansi wa miliyoni 3 wansi wa miliyoni 3 mu 10 era n'agamba Pastor Wilson Bugembe olwawulidde ako okumanya ssente y'amaanyi pastor wange oyo mwagala nnyo Pastor Wilson Bugembe wali eri ku worship house Nansana n'agamba nze kennyini kamwe kwogera ngenda kubaako n'agamba ate abakyaki singamba ku live ne mutajjamu mujja kubulya nga nkomeo ekyo kino kiri two ways pastor nga pastor kiyinza okumukolera but of course mu ntegera y'abantu ez'enjawulo kati nga nze ndabira ddala nga it doesn't make sense agwo mukulaba ko Pastor Wilson Bugembe ogenda ku live ya Bruno Kete kimugattako tekira kimugattako wabula Bruno ko okufuna mu pastor pastor tekira kimugattako yes pastor tekira kimugattako ki Bruno K yafuna mu pastor golowooza how many people are out there abali awo lwaki olowooza yalonzeeyo Bugembe ne Bruno naye alipira balina amasannyalaze naye ate Bruno K nomulabyemu nange otegedde naye alipira balina amasannyalaze ku nsonga eyo kanyongerezeeko banange eri abantu abeetaaga obuyambi abatalina wadde etali abamanyi nemuyamba abantu bakamera kati kino ekisajja kino kyeyavaayo mu kisabanyi kyakafere kinaakalebe bamala omusondera ssente mwamulaba omutoolo ng'atamidde tebamuwa zonna yazinywa imagine ekintu kyendabye ssente y'omunnauganda erabye ate nyina nze nenakyo Bruno K sigenda mwogerera kuba Bruno K simenako buzibu naye nze bizinesi kati kisikuyamba kyengenda omwogerako bulijjo shinzize tusaidiyo Bruno K ayagala nnyo awali amasannyalaze alekangako omuntu atalina amasannyalaze okwo ayagala nnyo awali amasannyalaze kati agenda anoonye naava atalina kyali kale live amuleeta ate wesi bwe baleeta ne ku kintu kye yakoze kino era nga tuvudde wa Panda tuzze ku kino ekya TikTok FCC kuba yategedde Miki abadde agivuze ng'efuna ziddiiru kati n'akirippira ekya Miki kati omwana we yavuddeyo n'amwasa n'amugala ebbaala eyo hano si ye wazzemu omulya ng'ayogera n'agala ne live tazikolera wakaawe azikolera wa Hakimu ebyaddala nawe wakaawe live ate tazikolera nedde we bamulemesa abapangisa abaleekategeera ebbaala ekisoka Hashimu otegedde live zakola azikolera wa Hashimu otegedde kwegamba ye awali amasanyi nga tugambanga buli kibala anti kati awo gambye nti ebintu bikola ki bivaayo kati right now otegedde yabuukidde ekintu kya TikTok because Miki abadde akikola ki akiraba kitambula so awali amasannyalaze waalaga FCC badde egenda Dubai kati Bruno K okwata otya ngayafunye ttiimu ye Dubai egiteekamu tiketi ebatwala kusamba mupiira ngenda kusondera mu pastor afuna mu Bruno K hawo pastor talina kyafuna mu Bruno K obula Bruno K yafuna yagambye abatwala Nigeria naye ekirala ssente zonna zetusonze bannange ze bannaye enkoya amakyaki gaana okutusondesanga ssente buli nnaku kimu 10 ensigo banaye kimu 10 kati naye bane bukyanga abantu batandika kusonda ssente tetulaako wadde omanyi lwaki kibeera bwe kiti eyabugembe buli kanaku efuna extension eye Pentagon ebyasinyimanya naye wa Pastor Wilson Bugembe nga bwolaba wano otutudde yali awo wano waliwo baneiba yajja agulwa paka gyeriwa nga ssente era ne kaakati waliwo baayagala okugula abalinaanye ekyaki naye bakyagabapasita bakirinze okusolooza okufuna ssente mu bantu nga balina bye balaga bye bakoze Pastor Bugembe number 1 because olaba worship church eyo weeri awo worship house weeri awo jukira
kali katono yajagula najja nga expanding in fact alina kyalo kiramba in fact abadde n'omuntu eyamulemeramu emyaka giwera ndooza nga 10 ng'ali wakati wa church wano abeeno yabagula ono church naye nga waliwo ennyumba ziringa wano niyo manyi mbu yaguzeewo sente zotayinza nakugulawo asha ne bw'obeera gwe omusajja yamulemezaamu ewe nakikulaga ki wapasa yali alaba sente ze basooka omugamba naye agenza okulaba ate yakabazi n'ategeera ne bwe buli baddi sente tezirikendera wabula zirikola ki naga kati kangulewo mutte era y'omu ku muntu yali asinze omuwa pressure n'okuba nga emuwa stress naye kakati awo wonna kikola ye Bugembe simulinaako buzibu paka kikatandika bwe kati naye era ogiraba weeyo kati yagula ye Bugembe yewa naye kyesaagala ye kukwata kuba ogenda wa Bruno ate mbadde sinnakabuuka kumbe Bruno ke yafuna amasannyalaze yafuna amasannyalaze oli yamulangidde mu okuyimba kwagaana olw'essande yes kuba kimanyi buli abantu bonna bagenda kukola ebivulu bayitayo ko olw'essande oli anatera okukola ekivulu afune ku masannyalaze kati bolokeyo amaki awali akalipidde kalipira walaga tuba tukyali awo omukulu alimpa olwaganye bayitwa omuyimbi eyali omuyimbi n'agwa ku luyimba lumu omuvubuka oyo nabawa sitole ye mabegako awo nali nkola ku yalinako oluyimba olwalisinga okuba olw'amaanyi nga nimulodi ampise ngende nkwata kontenti we ne musabayo ka interview ne mugamba taata nange bampeeyo ka interview kozi wanganye muyita omukulu omuyimbi oyo yaŋŋamba TV ki aze sibeera ku TV obwakinaku naye essaawa ya leero omuyimbi Alonadi alimpa talina wasula eyali ow'amaanyi mu ggwanga talina ngoye abadde luzira naye musajja gwe kikugwana sitera sabira bantu bibi walina empisa embi weefuula ow'amaanyi weegulumiza bannange ebintu ebimu wetagabeera abantu abamu watabeera hambo eno kamera ekyamula bannange yayina amalala oyo omusajja n'avuma maama waatekyasinga okunuma avuma maama wo n'omutyobola n'omubisa ssente kokirabe kati nze nyina abayimbi bambi nyina abayimbi wano bendabanga levo yaabwe balina bye bagize naye nga kati nga saaniyo bambi saaniyo oyo omulaba wadde mu mbeera egyalimu naye si muntu adde awo n'azoleya saaniyo tazoleya ne bwakusanga waye agamba saaniyo waliwo n'omusajja yamusanga obulisente awo namusanga naye saaniyo olaba n'embiseera biri bambi tewampisa bubi saaniyo nakuyita saaniyo nojja paka ekireka nga tonzivodde tommanyi naye nga ebiseera bye wali oyimba ne bagundi oba ne bagudu life simanyi oli ng'otambula nabo nambanya n'agamba nayita saaniyo nga tammanyi naye saaniyo teyeematira kyekimukuumidde mu bantu era nga saaniyo bambi saaniyo waddala alina ekintu kiri kujjo zirika 3 July mugende bambi muwagire saaniyo saaniyo mwagala nnyo olaba nze basimulabye mu kamotoka kaako kaalina bambi nava tumuleete saaniyo muleete saaniyo ajje mwagala nnyo so alimpa obuzibu bwe yalina bwali bumu manyize mujagamba nti nno oba nzalawa nnyo naye alimpa kyekiri kye nabagambako emabegako wali nenga nti nno blessings favor etomera laaka kati alimpa yalina amaalo yes yalina amaalo yali alonda scrap eyo najja nakawashi natandika okwoza emmotoka oshegedde atandika okwoza emmotoka atandisa okuyimbayimbamu awo ayimbye awo newabawo gayamulaba naye ngaoyimba bulungi eyo namutwala mu studio ne bawandika akayimba ako nakola akayimba kaki olutusuku lwa semindi akayimba kakubye eyali ali ekikomando ne banne eyali ayogera ne banne kukawashi nafuna akamotoka nga takyali nga newamusanga ngaoyo omukonako oti ng'alina bagita gaali yamubeeranga nga tafugika naye jasi lwakayimba kaki oluyimba lwe lwali lw'amaanyi lwali lw'amaanyi naye kati luliriwa kati aliwa so nembagamba nti no omuntu nga ozze mu limelight ng'olina amaalo favor nobeera favor kama nakuyamba nakubikirako akasubi naye nze nsuubira kati ayize kyobumanya anti kati olaba yalippira abantu omwana yagamba sitaani talokoka yalippira abantu n'alippira asaninduka okyegedde n'alippira aizoniti
okay nali mama we yakira nabo bonna bagamba bamuyambako mama we yakira ku makya n'akuzaala n'omuteeka wansi ne kukuwaza banga ya mama kasita agamba kale era mama yakolima byo bikolimo byaliko kuko kubonabona kwaliko nze era sina ki n'abayomba bamwe bamama baba era buluneko ogenda kunyiza nnyo ng'olesa alimpa abantu bamusondere agenda kujja wali wa bulunoke ati tuli ku business ffe ba bulunoke yali ku business naye aleeta n'abantu abatasaana kuyamba naye bulunoke wadonoonya ssente wadonoonya business alimpa mu bikaabonebone asasulira bikolimo ate mukama kuyambya naye kimanya abantu abo bonna abamuyamba yabayisaamu yabavuma babasanduka bonna yabavuma n'agamba asanduka amuloga era asanduka nakyekana yagamba yakuloga andi yagamba nino kiggumiza atuba yakimuteekako buli gyagenda asooka kwogera okategedde akantu ako omukulu oyo omulaba namuyitako ne ku Moonlight House sebajje ayimbe n'agaana ayansimba mubaalo okiraba embwaggwe naye kati mbagamba ebigambo bino naye nga tuddemu mu nnaku talina kyalya aleme talina ngoye abeerewo talina ssimu abeerewo asula waasa abeerewo naye mbagamba ebigambo bino mukama bw'akuyamba n'akusunsumusanga n'ova mu nnaku gy'obaddemu olwananga nnyo obutagiddamu kati ate alimpa yalwana nnyo ate okudda gye yava naye abantu bonna baali beyabeeranga nabo ku gaali balagawo era munnaye abantu amuyamba omuntu amuyamba gwenda bayibaye kididi nekimunyambisa waliwo awo kididi bwe yafuniramu ku maanyi kati alimpa ndoza yamukonekitingako ku bantu wabamu eno gye yatambuliranga tambulira kati nga kididi ate yaliko naye ng'ate kididi ye yali ayagala nyaani alimpa era nga bagenda ne mu studio olumu atera omubaakingamu amulinde wagenda omuyisa so era ku nsonga yalimpa eyo kuba Red Grace yafiira mu motoka yalimpa teyali yalimpa bali wanese mutolodi awo akakabenja mu motoka yalimpa abantu abamu ku bayimbi abaziiko oba abaaliyo ne bagamba bagenda kuyamba abaana ba Red Grace naye ndi munyiikaavu nnyo okubanga mubyogerera Naizon ti omuyitako balina akayimba kakyakola Naizon ti muyita woba ate oyinamu obusobozi bayirengenda namunoonyaku waba ayinamuko kyasobola waba ayinamuko ku kintu at least osobola omwana oyo kabe ng'asomera mu kyalo bambi yamba because Red Grace nayimbako naye abantu abamu bavangayo ku lumbe nze ngenda mukolera kino kyokka gye bigwera bikomaawo oba lwaki mwagala nnyo bwebwe obuzibu bwe tufuna mu bantu asha abantu bewa nnyo impotence bewa nnyo okutaala teteeka nnyo mu ebintu ebyokufirawenzi kambagamba ekintu kimu wenfanga ndi bulaazawo ng'olanze bukyali wenfanga okaterekanga saagala muntu yenna agenda kujja agambe mugenda kulabirira omwana wange nga togenda kituukiriza abaana bo nooti omwana bameka essaawa zino ali omu bameka nyawe kati omugole taazaale bannange kale ali omu omwana wange gwendabako ne boolizaala beera ng'omusajja omuganda beera beauty asha togenda kunkaka ku kyesinaba kutuukamu nze nsuubirayo omukolo kuba bameka olina oli okola mmeka ngenda mukuleetera omukole omukolako ebirungi ate naye akwagala tetugenda yuba naye tuli ku bantu abo abeeyama abantu abo abeeyama Prince saagala muntu agenda kujja agambe nti nze ngenda kukwata abaana ba Joshi mbatwale ate nga togenda kituukiriza baleke babeerewo other than okuwa famire yange essuubi nti nno nfunye abantu abagenda okunyambako ate nga tebagenda kubeerawo oshegedde so there is no way ate kino ekintu mukikoze nnyo ku kamera okwagala okweteekawo ekireeta ekyobuzibu abantu tuba tukuŋŋaanye eba proud kati naasima amasannyalaze excitement ebalimba because oba okimanyi mu mutima gwo titogenda kikola why do you have even to mention it kikolera eri nga abantu tebamanyi kale tukirete mu kamera tugane tewaayi gundi yayambye abaana baabo twagala nnyo ebintu by'okutrendinga buli bwavaayo n'ayogera bw'ati mu bantu abangi ate n'akola ekintu kinaka
ngenda kuyamba abaana ba Joshi ngenda basomesa paka senior 4 omwana nali mu P7 namubalira emyaka ena n'agamba ngenda kunoonya essomero munoonyeza amasomero abaana abo babiri essomero ettaka alabayo essomero ettaka wansi wa mitwalo ameka n'asuubiza okuba ng'agenda kusasula akakadde buli ttaamu so kati ye olwo aba akimya obuyinja oba okitegeera naye ng'ate mu abalezi simanyi mulimu n'ababanja kati obuzibu obubaawo Joshi abantu baagala kamera si kirungi nze njagala nnyo omuntu agenda okwogera nga Joshi tukere ku makya ogambe ngenda kuyamba omwana wa Asha Nava awo nnyini ogambe omwana ono ani ali mu nteekateeka z'omwana ono ani maama w'omwana ono oba sengaawe oba Gilbert tukyangala Joshi akantu ako kennyonnyola oba okategeera ogambe omwana wa Asha Nava yaliwa yono olwaleero luno omwana ono ngenda naye okutandika n'olwaleero ngenda naye simuleka wano ngenda kumulabirira abange bwe bali mbalabirira ate naawe atuto wa munno leka kumutwala kumufuula ate n'ekirala kye mbadde njagala bannange tufolowinge ng'ebintu bino abantu bwe boogeranga ebintu nga bwe twabaddewo nga tuwuliriza tufolowinge ebintu bino abantu nga bw'oyogedde batwala abantu abaana ne banyigirizibwa eyo baba bamutwala maama we yafa n'omutwala eyo ku kifaamu yalima aliira eri mu mufumbiro ababo baliira eno yali emmere ewoze bana mulekerawo okwesomaasoma ku bintu muleke abaana famire zaabwe ziboneebonebo ali akawunga amanye kikeeko tugenda kuyamba tuno ate abayimbi balina nnyo emizejo nga bayimbi bannaabwe bafiiriddwa ne bayimirira ku buzindaabwe kati abaana ba Grace bali eyo tebalina kye balya bali mu byalo naye nga mumuli eno mweyama mwagala okusanyusa kale banaye twebereremu CEO jali wa Nava's Beauty jali abasibe banyabo abagala okukola makeup abalina emikolo birthday simanyi bridal shower simanyi introduction simanyi wedding simanyi housewarming parties simanyi prom simanyi everything concerning about makeup the only answer is one Nava's Beauty asangibwa wali eri wakuba location twagikyusa naye nga Nava's Beauty abagenda kukwasaganya wali eri ensonga zonna zonna obeere ng'oshaba stakinga onyumye makeup atakulukuta atayiika ate atasala ate bw'omala okuvaayo noonya akawowo akalungi Joshi tulina omukyala wali tulina omukyala wali bakyalanga tubanga obewa Nava's Beauty noonya akawowo akalungi bamuyitaani oyo Join Emirates banna ekyo kituufu bw'oba oyagala okuleeta ebintu n'okuleeta ebintu e Dubai twagamba naye tuba twagala kuleeta muntu tumujja e Dubai ne tumuleeta olaba emitima emibi egiriwa byonna bya doli tulanga doli era nga munemesa okulanga omwana wattu aleeta obuwowo obu n'owunya bulungi abawala muwunya bulungi abali wano n'ogenda ew'omusajja omumitinga ng'owunya bulungi kyekikulinanya prince sikuwunya bulungi nange omaliriza lwaki munfitina kale yogera banaye tumuleka alanga olina olaba emitima emibi mutandise okumfitina kale langa dolina nesi abagala okuleeta ebintu e Dubai abagala okuleeta ebintu e Dubai amasaawa amalungi bwe buli lwango kyolina ekiri Dubai agala kituuka Uganda dolina nesi omukulu omu buli lwajja okukola agira mu t-shirt kitegeeza ki kitegeeza nti t-shirt zeno twagala nnyo linako Josh yatuyiseewo omukyala bamwita Sheri emakindi wali eri opposite Bitale Barracks wakabuzi ow'embuzi atunda mbuzi ayo kyembuzi okulinaana wali eri ebbala bagita tugenda kutwalawo embuzi ewoma banaye mumunoonyeeko Sheri ayo kyembuzi wali eri emakindi opposite Bitale okulinaana ebbala ya Queen Florence awo naye nga mu makindi tewali atamumanyi okwokya embuzi ne Bulaaya bamumanyi mumunoonyeeko Sheri
y'omu ku bakyala abasinga okwokya embuzi wali eri ogyagala mu kipimo ki tukola delivery by the way wonna wooli ekutuukako awo omukyalo oyo munoonyeko wali emakindi kumpi ne barracks kulina ne bala ya Queen Florence baagala nnyo mweraba